Mu kitundu kyaffe kino eky'olwaleero tugenda kulaba olutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza gye lwasanga musajja mukulu Edward Katumba Wamala n'engeri banne bye yatendekebwa nabo emmunduli abava mu Central ne Western Uganda gye baatandika okuttibwamu mu ngeri yali tetegeerekeka. Zirubega Ibrahim Kasinga kwaniriza nate mu mboozi ya musajja mukulu Edward Katumba Wamala mu kitabo kye Endurance. Wabula nga nkujjukiza nti teweerabira gw'ayagala okubeera ng'ofuna engoye ezitungiddwa obulungi ojja kwekwata Lubega Designs awo ku Jimba Plaza mu kibuga Kampala era ng'osobola okumufuna ku 0705 14 16 39. Ate ngira nkutegeeza nti teweerabira okukozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent okubeera ng'ogoba ensiri. Omwesiiga naddala nga tonatuusa ka kiseera kakwebaka mu katimbako. Gino Edward Katumba Wamala agamba nti wakati w'omwaka gwa 1981 n'1982 bannabwe bangi baatandika okufa mu ngeri yali tetegeerekeka. Tikyokka akaseera kaatuuka ne bategeera ekyali kibalya. Ono agamba nti ebiragiro byaweebwanga bano okubeera nga battibwa wabula ng'ebiragiro byayogerwanga mu lulimi oluluwo lwe baali tebategeera. Second Lieutenant Amoti eyali amanyikiddwa ennyo nga Kanywanyi ng'ono yali Munyolo. Gino Edward Katumba Wamala ajjukira bulungi nnyo nti emmotoka y'amagye ekika kya Land Rover yamulinnya n'emuyitako bwe yali ng'ava mu Officers Mess. Nti emmotoka eno yajja emuvaako emabega n'emulinnya ng'ekigenderedde wabula yali agivuga tebaamubonereza yadde okumukwata olw'okutta ow'amagye. Okugezaako okuzuula abantu abaawanga ebiragiro bano okuttibwa kyabeeranga kizibu nnyo. Wabula amazima gali nti bo abantu abaali battibwa be abaali bava mu Central teekako ne mu Western Uganda. Ngeri bano ekyali kibattisa yali enjawukana mu mawanga. Ensonga endala kwe kubeera nti ba commanding officer abasinga baali bava Kitigo ate nga waaliwo n'olutalo lwali lulwanyisa gavumenti yaabwe era nga baali bateebereza nti abantu bano ssekinnoomu abava mu Western Uganda be bawagira abayeekera. Bano ekirala ekyabaleeteranga okubabuusabuusa ge mannya ge baali balina okugeza nga Bigirwa Enkya, Kaluhanga, Kabazayire, Amoti Bigirwa teekako ne Katabalwa. Gino Edward Katumba Wamala agamba nti ku mulundi gumu waliwoko omuvuyo gwaleetera abamagye okubeera nga beekubamu ebyasi mu Barracks ey'Embuya mu Kampala. Gino Katumba agamba nti baali bayitiddwa okuba ku detachments ez'enjawulo okubeera nga bagenda e Moroto okubaako ebibabuulirwa. Tobula abamu ku bannaabwe kugeza nga Lieutenant Silver Tibihiika, Lieutenant Fred Lubereza ateekako ne Lieutenant Katabalwa Matovu baddusibwa bukubirire ne babazaayo mu Barracks. Kikomanda wa bano yali agezaako okubeera nga babuuza ki ekibadde mu Kampala. Tobula yadde beegaana ne bategeeza nti tebalina kibamanyi wabula emibiri gyabwe gyali gibaloopa nga giragira ddala baalibanga balina kye bamanyi. Nga wayiseewo ennaku ntono Brigadier David Oyito Ojoko yaweereza obubaka ng'ayagala commanding officer Lieutenant Colonel Oboma akwate b'ofiisa bano abasatu abasindike ku kitebe ky'amagye mu Kampala. Wabula Colonel Oboma yali omusajja omuluwo yagaana okubeera ng'ateeka mu nkola ekiragiro kya Chief of Staff General David Oyito Ojoko. Ono yamuddamu ng'amutegeeza nti yeetaaga okunnyonnyola lwaki ayagala bano bakwatibwe. Oboma yali musajja mu Kyoli nga yakulira mu disitulikiti ey'Eggulu wabula ng'ate Brigadier David Oyito Ojoko yali mulango ng'ava mu disitulikiti ey'e Apac. Oboma okugaana okuteeka mu nkola ekiragiro kya Brigadier David Oyito Ojoko kino yakiraba ng'ekyokumuyisaamu amaaso era kye yakola kwe kubeera ng'asindika poliisi ya militale erimu abasajja 35. Bano baali badduumirwa Major Owinyi. Major Owinyi ono ye yali komanda wa Military Police Squad. Yajja n'asisinkana Colonel Oboma n'amuwa amagezi nti ate abasirikale abo be baamusabye oba si kyo bagenda kumukwata olw'okujemera ebiragiro by'omukulu. Gino Katumba agamba nti yaddako okulaba ye Military Police nga yeetooloola gye baali basula. Nti kino ky'ekiseera Lieutenant Lubereza we yaddukira nti yadde nga baali bamwetoolodde wabula yasobola okubeera nga yeemulula n'adduka ne yeekweka mu kinnya ekiwanvu. Lieutenant Katabalwa ne Lieutenant Tibihiika bo tebaasula kubeera nga badduka
era bwe batyo ne bakwatibwa. Lubereza bw'atyo yasobola okudduka n'ava mu balakisi eno era nga yambibwako abavubuka abaali bawerera ddala 2 abaali bakola mu kitongole ky'amasannyalaze ki UEB nga kwaliko Caleb Tekako ne Manuel. Gino Katumba agamba nti abavubuka bano 2 tayinza kubeerabeera kuba baali bakola mu kitongole ky'amasannyalaze mu ttawuni ey'e Moroto. Moroto okubeera nga ttawuni ntono waliwo ka distance katono nnyo okuva ku balakisi okutuuka ku kitebe ky'amasannyalaze ekya UEB. Nti abavubuka bano baali bamanyi ludda wa Katumba wamala waali era nga baagenda ne bamutemyako. Gino Katumba agamba nti yali amanyi bulungi nnyo Lubereza nti obulamu bwe buli mu matigga ng'ensonga lwaki yali tayinza kumulyamu lukwe. Nti abavubuka bano baakwata Lubereza ne bamuteeka mu mmotoka y'amasannyalaze ya UEB ekika kya Land Rover ne bamuvuga. Gino Katumba agamba nti kyasinga okwewuunya y'engeri amawulire gye gaatambulangamu obwangu ebiseera ebyo awatali masimu. Olw'ensonga nti Lubereza ono yali tannaba kutuuka ku ditaachi ye Amudat musajja mukulu ono gye yali aduumira kubanga gye baali baakamusindika. Musajja mukulu Gino Katumba wamala agamba nti amawulire ga Lubereza yagafuna nga ne Lubereza tannaba kubeera ng'atuuka ku ditaachi ye Amudat omukulu ono gye baali baakamusindika okubeera ng'akomandinga. Tiwabula tajjukira ngeri ki gye yafunamu mawulire ago naye kyamanyi nti yagafuna mu bwangu era nti olunaku olw'enkya Lubereza ono yali alina okusala ekkubo agende mu ggwanga erya Kenya. Katumba ne banne baali balina okukola enteekateeka balabe ng'ono bamufunira ekkubo erya Panya kuba baali tebayinza kumuyisa mu kkubo eddene. Bwe batyo baamutambuza ne bamuyisa ku kisawo ky'ennyonyi kya Amudat ne bamuyingiza Kenya kilomita zaali wakati wa 10 ne 15. Okutuusa olwaleero musajja mukulu ono Gino Katumba agamba nti tamanyi ngeri Lubereza gye yakolaganamu n'abantu baali ku sayidi eri ey'e Kenya. Wabula era teyamanya biki ebyamutuukako ng'ali Kenya. Wabula kyeyamanya nti ono bwe yatuuka eyo yasobola okubeera ng'akolagana n'abayeekera abaali mu Luweero Triangle n'akomawo neyeegatta ku bayeekera bano aba National Resistance Army abaali bakulemberwa eyali Minisita wa Defense Yoweri Museveni. Mu kaseera ako olutalo lwali luli mu kuyinda nga balwanyisa gavumenti ya Milton Obote. Nti wabula ebyembi Lieutenant Lubereza ono yafa bwe yali ng'agezaako okugezesa grenade bw'etyo n'emutulikirako n'emutta n'atasobola kubeera ng'anyumirwa ebibala ebyava mu lutalo olwo. Mu bwangu ddala ng'abakulu bano bamaze okukwatibwa bangi ku bo abaali balabibwa nga si bawagizi b'ekibiina ekyali embuyinza ekya UPC babalagira okubeera nga bava mu zibalakisi bagende ku ditaachi zaabwe. Yadde ng'omuwendo gw'abasirikale bano aba military police gwali mutono tobula ebbanga lyonna military police weebeera eri etiisa nnyo ab'amagye eteekako n'abantu ba bulijjo. N'olwekyo nti ab'amagye abaali mu balakisi baali tebayinza kwetantala kulwanyisa basirikale bano olw'ensonga nti kino kyaliongeddemu nnyo mu kiwundu. Oluvannyuma lwa bino byonna Lieutenant Colonel Obome yali omu ku batendekeddwako obulungi ate nga bayivu. Baamusuula amadaala era ne bamujja mu kifo ky'obwokukomandinga balakisi e Moroto. Ono bwe batyo baamutwala e Kampala ne bamuteeka awo ne batamuwa na byakkola. Olukalala lw'abamu ku banne lwafuluma nga babongedde amadaala ateekako n'okubawa ebifo ebirala eby'okudumiramu mu balakisi ez'enjawulo. Tiwabulayo musajja mukulu ono Obome erinnya lye teryaliko. Era nga Gino Katumba agamba ajjukira bulungi nnyo ebigambo bya Colonel Oboma bye yamutegeeza obubaka obumukyusa okumujja mu Moroto bwe bwali nga bumutuuseeko. Ono yategeeza nti ekigenda okugonjoola ebizibu bya Uganda lwe lutalo lukka. Bino bwe byabeererawo akalulu kaali kamaze okubeera nga kakubwa ng'ennaku z'omwezi 10 Desemba 1980. Musajja mukulu Katumba agamba atajjukira na kujjukira oba nga ddala mu butuufu yalonda wabula kyajjukira nti baalangirira musajja mukulu Obote owa UPC nti ye muwanguzi. Ono yaddirirwa Dr. Kawanga Ssemwogerere wa Democratic Party. Joash Mayanja Nkanje wa Uganda Conservative Party yali mu kyakusatu. Yoweri Museveni Kaguta wa Uganda Patriot Movement ye yasinga okufuna obululu obutono. Naye ng'akalulu kano tekannabeerawo, musajja mukulu ono Museveni yakyogeranga nnyo mu lwatu nti singa akalulu kanabbibwa ajja kuyingira ensika asobole okulwanyisa gavumenti yonna n'abeeteereddwako mu bukyamu. Era akalulu kano bwe kaalangirirwa abantu bangi baategeeza ng'akalulu bwe kataalika mazima na bwenkanya era ng'ebyo abantu si bye baali basazeewo. Pawulo Muwanga
eyali omuwagizi w'ekibiina ki UPC nga yali chairman wa Military Commission teyafangayo ku bigambo byayogerwanga era nga bannabyabufuzi bangi abaali abakulu akaseera ako bo baali bagwa mu kibiina ki UPC ng'ebyogerwa byonna tebaagala na kubiwuliriza. Wano ebimu ku bye baali beesiga ebirala mwe muli okubeera nti eggye ly'eggwanga lya Tanzania eryali eyo mu 10,000 lyali likyali wano mu ggwanga. Teekako n'okubeera nga ab'amagye bangi Abatanzania bano. Teekako n'ab'amagye abangi abaali mu ggye lino erya UNLA baali bawagizi ba musajja mukulu ono Dr. Milton Obote n'ekibiina ki UPC. Ate nga bangi be baali mu bifo eby'okuduumira. Ng'ennaku z'omwezi 6 February 1981 musajja mukulu ono Museveni lwe yatandika olutalo olw'okuyeekera gavumenti. Musajja mukulu ono ne basajja be abaali bawera 42 balumba Kabamba Military Training Wing okubeera nga bagezaako okubba emmundu. Ku 82 yali alinako abantu 27 bokka nga be balina emmundu. Jeno Katumba agamba nti oluvannyuma lw'okulumba Kabamba banne be yali yatendekebwa nabo emmunduli nga baasindikibwa West Nile oteekako ne Moroto baatandika okuttibwa omu ku omu. Nti wabula abamu baasobola okuba nga badduka ne bayingira ensiko ne beegatta ku musajja mukulu ono Museveni. Wabula abalala nga ye abaali tebalina ludda lwe baggwako baasigalayo ne batandika okugwa ku kyokya. Musajja mukulu ono agamba nti bo abaali e Moroto baali balina akazitaako okubeera nga badduumira abamu ku bajjuniya baabwe kyokka nga tekyali kyangu. Nti ate bano baali balina ekizibu ekirala ekyokubeera nti ab'amagye baali babasosola nga babalanga njawukana gye balina mu mawanga n'okubeera nti tebawagira kibiina ki UPC. Nti ate abalala baali neeyisa gye beeyisaamu nga yo teyeekuusa ku byabufuzi bino wabula nga baali beeyisanga bwe beeyisa olw'ensonga nti tebaali batendeke kimala nga n'empisa tebalina. Musajja mukulu Gen. Edward Katumba Wamala agamba nti amala omwaka gumu ng'ali mu field mu bitundu eby'enjawulo eby'e Karamoja. Oluvannyuma baamuyita ne bamuzzaayo ku balakisi enkulu mu kitundu ek'e Moroto ne bamulonda okubeera nga yavunaanyizibwa ku dduuka ly'amagye. Agamba nti omulimu guno gwe baamuwa gwali yaddeyaddeko bw'ogeraageranya ne gwe baali basoose okumuwa era nga wano yali alabira ddala ng'Omukama Katonda yamuwadde ekirabo kino okumulonda okubeera ku kifo ekyo. Ono agamba nti mu biseera bino yali atambulanga nnyo okuva e Moroto nga bajja mu Kampala okubeera ng'afuna ebintu ebikozesebwa kugeza bbiya, sooda n'ebintu ebirala ebyali byetaagibwa mu dduuka ly'amagye. Obuvunaanyizibwa bwe bwali bwakulaba nga ofiisi ebintu byonna bye beetaaga mu balakisi ng'abeera abireese. Katumba agamba nti buli lwe yavuganga okujja e Kampala yasanganga ebintu bye yeetaaga nga bitegekeddwa bulungi. Ono agamba nti kino kyakolebwa olw'okubanga abantu ba bulijjo oteekako n'abamu ku b'ofiisa baali bakimanyi bulungi nnyo nti Moroto tewaali wangu ate nga wabulabe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna. Weewala okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamukea ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. Ekako n'abamu ku b'ofiisa baali bakimanyi bulungi nnyo nti Moroto tewaali wangu ate nga wabulabe n'olw'ensonga eyo bamuteekerateekera bye yeetaaga aleke ku lwabo. Nti omu ku bakyala yali amuweereza obulungi mu dduuka gye yajjanga ebintu ye Margaret era ng'ono yafubanga nnyo okulaba nga buli kimu kibeerawo mu kaseera ate nga babitikka mangu ku loole. Nti omukyala ono bwe twogerera ye mukyala wa retired Kano Sekidde abangi gwe bamanyi nga Seroma nannyini wa Seroma Group of Companies ng'ono era ye nannyini Seroma Christian High School. Jeno Katumba agamba nti bangi ku bo abaali basindikiddwa e Moroto baali tebalina ludda lwe bagwako ku kikosi maalum oba Fronasa.
Ono agamba nti bo baali beetwala okubeera nti bajje lya UNLA eggye ly'eggwanga litasaanidde kubeera nga libaako oludda lwonna lwe liggwako olw'ebyobufuzi. Nti wabula yadde nga bo baali balina endowooza eyo naye amazima ebintu byali byanjawulo nga tebiringa bwe balowooza. Buli lwe baabeeranga gye baaliiranga emmere oba yitayo mu officers mess, abaali bawagira kikosi maalumu baatuulanga mu kkoona bokka nga n'abafuronasa nabo bwe batyo olwo bano ne balekebwawo olwo embeera gye balimu emmundule. Mu biseera amawanga bwe gatandika okubeera nga geeyolekera ateekako n'ebibiina by'obufuzi bonna gye bagwa n'ebeera ng'ekomyewo ng'ebasanze mu luto gye baali. Nkujjukiza nti teweerabira Lubega Designs genda asobole okuba ng'akutungira engoye omuli amasuuti, empale, amasaati teekako n'engoye endala zonna ali ku Jimba Plaza mu kibuga Kampala ku 0705 14 16 39. Gino Edward Katumba Wamala agamba nti okuteebereza teekako n'okubeera nga basosola abo bwe bateebereza okubeera nti bawagira abayeekera nti ate era bava mu masekkati g'eggwanga lya Uganda ne Western kyafula obulamu bwabwe okubeera obuzibu ennyo. Agamba nti ebiseera ebimu baazukukanga ku makya bagenda okulaba ng'abaofiisa beetoolodde ennyumba ez'abamu ku bo, era nti ebiseera ebisinga obungi ennyumba gye baasinganga okwetooloola ye ya Gino Salimu Sale, ng'ebiseera ebyo yali Lutenanti teekako ne Gino Jola Mugume eyali Second Lutenanti. Ekyokubeera nti musajja mukulu ono Gino Katumba Wamala ye yali ava mu masekkati g'eggwanga lino erya Uganda ate ng'ali yeenyigira nnyo mu kubeera ng'ataasa abantu abamu abaateeberezebwanga. Yeewuunya n'okwewuunya engeri ki gye bataamuteeberezaamu ye teekako n'okuba nga yeewuunya n'okwewuunya engeri ye gye yawunangamu. Musajja mukulu ono agamba nti ebiseera ebimu omuntu alina ebintu by'akola nga bya kisiro era nga bw'akuba mu ttooki mabega n'atunuulira ebintu bye yali akola yeewuunya nga ddala mbutuufu oba yali ng'ategeera. Gino Katumba Wamala agamba nti omuze guno ogw'okubeera ng'ennyumba z'abofiisi ezimu zeetoololwanga ab'amagye obudde obw'ekiro kyabaleetera okubeera nga bayeeyaayo engeri gye bayinza okuwangaala. Katumba agamba nti ye ne mukwano gwe Second Lieutenant Mutebi baasalawo okufunayo abaana ab'obuwala mu ttawuni ey'e Moroto gye baagendanga obudde obw'ekawungeezi. Nti bano bajjangamu uniforms eza combat ne bambala uniforms ze baakolerangamu exercise obudde obw'ekawungeezi ne bagenda mu ttawuni. Eno gye baamalanga ekiro kyonna olwo obudde olwasaasaananga bano ne bakomawo ku barracks nga bajjanga badduka nga beefuula nti babadde baakagenda ku road waaka. Nti era mu nkola eno ey'okubeera nga ebiro ebimu yabimalanga mu ttawuni yasobola okubeera ng'azaalayo n'omwana nga ye Diana. Olwo ekiseera ekyo olutalo lwe Luweero bwe lweyongerera ddala okweyerula ne kikakasibwa nti ddala mu butuufu gye luli era lweyongera amaanyi buli lukya. Enjawukana mu magye ga UNLA nazo ne zeeyongera. Nti mukadde kano bwali bafunye commanding office omulala nga yali Major Odiek ng'ono yali muwagizi wa UPC Lugolwe. Nti ono bwe yajja obulamu bwa musajja mukulu Sale bweyongerera ddala okubeera obubi era ng'omulundi gumu ono baamuteekako n'emisango egy'okubba esweta era ne bamukwata ne bamuggalira. Nti bino byonna byatandika olunaku lumu bwe baali nga bawumuddeko. Salimu Sale n'atandika okuzanyiikiriza akaana ak'obuwala akateeberezebwa okubeera nti kaali kaganzi ka Major Odiek. Wakati mu kubeera ng'azanyiikiriza akaana kano yakakwata mu kibegabega esweta gye kaalina n'egwa. Mu kusaagirira Sale yalondawo esweta eno n'agiddiza akaana ak'obuwala kyokka akawala kano kaagigaana ne katambula ne kagenda. Sale kyeyakola yakwata esweta eno n'agitwalira akaana kano ewaako n'agisuulayo. Olwenkera ku makya ennyumba ya Sale baagenda okukeera nga yeetooloddwa abasajja abaali bakutte emmundu ab'amagye nga bano baali bakutte ne RPG. Gino Katumba agamba nti bwe baabuuliriza ogubadde ab'amagye baabategeeza nti babalagidde bajje bakwate Sale kubanga yagaanye okubeera nga yeripootinga ku Moroto Police Station olw'omusango gwali gumugguddwako ogw'okubba esweta. Wabula ebyembi bino byonna byagenda maaso nga Major Odiek omugenzi kati nga tali ku station. Nga Lieutenant Otimu naye omugenzi ye yali mukyagi wa barracks akaseera ako era nga ye yali alagidde bakwate Salimu Sale. Katumba ne banne bagezaako kyonna ekisoboka okubeera nga bataasa Sale obutakwatibwa naye nga buteerere. Bano baategeeza Otimu nti bo beeteefuteefu okubeera nga bawerekera Sale paka ku poliisi ensonga zonna babeere nga bazigonjoola ez'okumugyako emisango egyo. Second Lieutenant Mulaali oba muyite suicide nga bwe baali bamukazaako era nga naye mugenzi kati teekako Gino Mugume ne Katumba Wamala
bwe batyo bawerekera Sale ku poliisi. Bano bwe baatuukayo bakizuula nti abasirikale baali bawereddwa ebiragiro eby'okukwata Sale bamuteeke mabega w'emitayimbwa. Katumba ne banne bakola kyonna ekyetaagisa nga balowooza nti basobola okutaasa munnaabwe Sale, nga bano baali balowooza nti agenda kuteebwa ku police bond oba si kyatwalibwa mu kkooti mu bwangu ddala abeere ng'ateebwa. Bano baatuuka n'okutegeeza nti bagenda gulira omwana ow'obuwala esweta empya. Emisango gino egyali gijwetekeddwa ku Sale gibeere nga gimuggibwako, wabula byonna byagaana. Era nga bwe biti ebyava mu kubeera nga musajja mukulu no Sale azannyikiriza akaana kano ak'obuwala kyavaamu kubanga asindikibwa mu mbuzi ekogga. Sale ono bwe yatwalibwa mu kkooti, omusango guno gwamusomerwa ne bamwongerako n'omusango omulala ogwali ogwa Naggomola. Mu bwangu obw'ekitalo no baamusindika mu kkomera. Oluvannyuma lw'ennaku ntono nnyo, bakama b'abakulu bano baalangirira nga bwe waliwo enkyukakyuka ezikoleddwa, era nga bakwano ba musajja mukulu no Katumba bawererako ddala babakyusa ne babatwala mu balakisi endala okubajja Moroto. Nga bamu ku abo kwaliko Lieutenant Mutibi ne John Mugume, nga bano baakyusibwa ne batwalibwa mu West Nile Region. Dola Kuteesa, bone nnamwandu wa Lieutenant General Pecos Kuteesa, yajja mu kitundu eky'Emoroto akaseera ako kulaba ekyali kituuse ku muganda we Sale. Omuntu yekka gwe yali amanyi Moroto yali Second Lieutenant Mugume, era nga Dola ono teyali wa magye, obula yali mwana ow'obuwala yali akyali omuto, yali omuvumu okulaba ekituuse ku muganda we oba ng'asobola okumutaasa. Yadde ng'omukulu ono yasobola okuteebereza n'amanya ekigenda mu maaso, si ye yali awo nti yagala nnyo okumanya ebyali bikwata ku bayeekera ba NRN bye baali bakola. Era kino tekitegeeza nti yali talaba bigenda mu maaso. Ekyokulabirako, Lieutenant Mugume bwe yakyusibwa, yali musajja mukulu ono Katumba eyamuvugako n'amutwala mu ttawuni ey'Embaale, ng'emuvugira mu mmotoka ey'edduuka ly'amagye. Era mu kumuvuga yali awerekerwako Dola. Bano bwe baatuuka Embaale, Mugume ono yamutegeeza nti tagenda West Nile, era bw'atyo n'amwebaza okubeera nti amuwaddeko lifuti, era n'amutegeeza nti yagenda kukwata makubo gage. Bwe yatuuka Embaale yasisinkana Omusomaali eyali businessman nga ye Yusufu. Yusufu ono ye yayamba Mugume okubeera nga mutwala e Kampala, bw'atyo ne yeegatta ku bayeekera Luweero gye baali. Ti mu biseera ebyo waliwo Abasomaali bangi abaali mu ttawuni ey'Embaale eteekako ne Moroto, ate nga bangi ku bano baalina emikwano egy'abayeekera ba NRM. Nga tannagenda mu nsiko, Mugume ne Dola beegayirira musajja mukulu ono Katumba okutaasa Sale. Yabakakasa n'abategeeza nti amazima gali nti tagenda kukola byamagero, naye ajja kukola kyonna ekyetaagisa okulaba ng'ateebwa. Sale gye baali bamusibidde yalwala n'okulwala, kyokka ne bamumma eddagala. Banne kye baakola kwe kulaba nga bayita mu basirikale abakuuma ekkomera okuba ng'ono bamuwa obujjanjabi. Ekirala abakulu bano kye baakola kwe kubeera nga bagulirira Sale ono asobole okuggyibwa mu kkomera, obula nga kino baakikola nga wayiseewo emyezi 3 mirambirira. Emisango egyateekebwa ku musajja mukulu ono Sale yali ginakulirwa Senior Magistrate, obula omulamuzi ono yali asula mu Mbaale ttawuni nga ze kilomita nga 168. Omulamuzi ono yali yakulira mu kitundu kino eky'Embaale. Omulamuzi ono yagendanga e Moroto omulundi gumu oba ebiri mu myezi 3. Muganzi wa Katumba ye yataasa, bwe yagenda n'asisinkana omulamuzi n'amutegeeza nti bajja kubaako kye bamukolera singa abayamba. Omulamuzi yakkiriza, era nga bamuwa emitwalo 3 egy'eggwanga lino erya Uganda, ssente ezaali empitirivu akaseera ako. Wabula ssente zino baali tebazirinaawo mu mpeke, nga kyali kyetaagisa musajja mukulu ono Katumba okukozesa ku ssente z'edduuka ly'amagye. Engeri gye yali nti yavunaanyizibwa mu kugula ebintu, yasobola okubeera ng'atetenkanya ne bafuna ssente ezo ne bazimuwa omulamuzi. Enteekateeka zaakolebwa, Magistrate bw'atyo n'agenda mu kitundu eky'Emoroto, era ng'olwatuuka emisango gyonna yagigoba, n'alagira Salimu Sale ateebwe mu bwangu obw'ekitalo. Gino Katumba agamba nti ebiseera ebyo olw'okubanga ebikozesebwa byali bitoniye, gavumenti yali ebiyingiddemu, ng'era omuntu yenna okubeera ng'afuna ebintu bye yali yeetaaga kyamwetaagisanga okufuna olukusa. Nti Dola yali amanyi Permanent Secretary mu Ministry yali evunaanyizibwa mu kugaba olukusa olw'okufuna ebyo ebintu, era nga bano basobola okugendayo ne basaba ebintu ebibalirirwamu emitwalo 3, nti akapapula kano akaliko olukusa olw'okuweebwa ebintu ebyo baakawa omusuubuzi yabawa ssente mu mpeke. Ng'omusuubuzi ono oluvannyuma yagenda n'aggyayo ebintu ebyo n'abitunda mu Kampala, era n'afunamu ssente ezisinga ku ze yawa Dola. Nga zino ssente Dola ze yakwata n'aziddiza musajja mukulu ono Katumba,
n'aziza mu dduuka ly'amagye. Nga musajja mukulu ono Sale Musale bamaze okumuta, yasaba okubeera nga bamuwa liivu ya wiikisi 2, ekintu ekyamuweebwa. Katumba ye yatambuza Sale okubeera nga amugye mu luto n'amutwala e Kampala, era nga yamutambuliza mu mmotoka gye yali akozesa okukola emirimu gy'edduuka ly'amagye. Nti mu lugendo luno tewali muntu yenna yabayimiriza, yadde ng'ebiseera ebyo ekkubo okuva e Karamoja okugenda e Mbale lyali lya maramu ate nga kuliko ambushes nnyingi ezaakolebwanga ba warriors Abakaramoja. Bano bwe baatuuka mu Kampala, Katumba Wamala yakwata Sale Musale n'amuwa famire $1 gye yali amutegeezezza mu kusooka, era nga wano Sale Musale we yava n'agenda mu nsiko okwegatta ku mukulu we. Gino Edward Katumba Wamala agamba nti ekyaleetera Sale obuzibu kwe kubeera nti olutalo olwali e Luweero lwali lukulemberwa muganda we. Wabula kigambibwa nti Museveni yasalawo kubeera nga Sale ono bamukweka byonna ebigenda mu maaso mu nsiko, olw'ensonga nti musajja mukulu ono Museveni yali atya nti singa Sale babimutegeeza ayinza obutabikuuma nga kyama, olw'ensonga nti yali munywi wa mwenge konko. Ng'oggyeko ekyokubeera nti bano baali tebakwatagana wakati w'abamagye abawagiranga UPC ne bano abaali tebawagira UPC, wabula wabeerangawo obuseera obumu nga bakwatagana era nga babeera mu kusanyuka. Nti bano mu biseera eby'okulya emmere bafunangayo akadi ne bakuŋŋaana ne banyumyamu awatali buzibu bwonna. Wabula enjawukana zaalabikanga abamu ku bano bwe baateekanga omwenge ku ttama, olwo ne batandika okukwata bannaabwe mu bulago. Naye ng'oggyeko ekyo, oluusi baabeeranga n'essanyu kubanga emmototo gye baali yali balakisi eyeesuuliridde, ate nga waliyo embeera ey'obunkenke ey'Abakaramoja abaali babba ente, era nga kino bano kyali kibeetaagisa okubeera obumu. Wabula embeera ey'obunkenke yaggwaawo ne badda mu mbeera ennungi. Meja Odieke bwe baamukyusa ne bamusikiza Meja Tibamuleke omugenzi kati. Nti era Sale we baamuteera Tibamuleke ye yali commanding officer. Meja Tibamuleke ayogerwako yafa ali ku lanka ya Lieutenant Colonel nga yafa mu 1985. Abayeekera ba NRA bwe baali nga bazinzeeko Masaka Mechanized Battalion. Nti bwe baazingako battalion eno, Tibamuleke yali commanding officer yali amyukibwa Meja General Julius Oketa naye omugenzi kati. Era ng'ono okufa kwe yakubwa kyasi ne sniper yali ku ludda olw'abayeekera. Nti Meja Tibamuleke bwe baamuleetera okubeera commanding officer embeera yakyukira ddala, nga bano baabeeranga n'empaka z'ebyemizannyo wakati mu bajaasi. Nti units ez'enjawulo ogeza zaali eggulu, lira teekako ne walala zajjanga ne zikuŋŋaana, babeera n'empaka zino ez'okusamba omupiira n'ebirala. Era nga bano baali boogerezeganyanga bulungi n'abantu ba bulijjo, teekako n'abalala batonotono abaali mu gavumenti. Nti bano bateranga n'okugenda mu balakisi ne baliira wamu emmere n'abajaasi bano. Nti kyokka babeeranga tebanyumya nnyo n'abantu ba bulijjo okuva mu kitundu eky'e Karamoja, era nga tebeenyigiranga nnyo mu mirimu egy'okubeera nga bayambako abantu ba bulijjo, ogeza ng'enkambi z'ebyobulamu n'ebirala olw'ensonga z'ebyokwerinda ezaabeerangayo. Mu Desemba 1983, musajja mukulu ono Katumba Wamala baamukyusa okumujja mu balakisi ey'e Moroto ne bamulonda okubeera instructor mu ssomero ly'abamagye Jinja. Mu kusooka, omukulu ono yali agenze n'akola koosi y'obwa company commander, teekako ne instructors course nga yagisomera wansi wa British Military Training Team mu kitundu eky'Ejjinja. Era nga wano bwe baamulondera okubeera ng'afuuka instructor. Katumba agamba nti bwe yali ng'akyali mu luto baamulaba nti asobolera ddala okukola koosi zino, nga ensonga lwaki baamulonda. Titekwali kusaba busabi kubeera ng'omuntu akola koosi zino, wabula kyasinziranga ku ngeri omuntu gye yeeyisangamu n'obusobozi bwe yabeeranga nabo. Era nga bwe baamutwala okusoma yakola bulungi nga yali mu bayizi abaasinga. Endowooza yaliwo akaseera ako yali yakubeera nga bafunayo abamagye batendeke abamagye abalala, naddala engeri y'okulwanamu olutalo olw'omu nsiko. Nti kino baali bakikola okulaba nga bongera ku bukugu amagye ga gavumenti bwe gaalina basobole okulwanyisa ba NRA abaali mu nsiko.